kenyini omanyi nti gwe business eyo nti bw'ova business ekoma nedda business tejja kukoma amagezi gaagano mwenna abazadde ng'omanyi nti olina business kyekiseera nno muggule engalabi zammwe mutandike okuggula amatu gammwe ngenda basaba n'obuwombeefu muddire abaana abamu mwesiga mubateeke mu business zino muzibasomese bazitegeere bulungi okuziddukanya ne oba wooli oba toliiwo nga basobola oziddukanya tofa ku bakozi kasitoba ng'omwana n'omutendesi era naye asobola okumanaginga abakozi kabere mwana wa buwala kabere mwana wa bulezi asobola okuddukanya business zino naye mu kkubo erimu bw'oba oddukanya business zino ng'omwana ogimusomeseza n'agiyiga fuba okulaba ng'omwana omuggulira omutima gwo na buli kimu kyonna ky'olina mu business akitegeere kitya nti singa obadde oyina amabanja agakubanjibwa omwana n'omutegeeze nti business ento gikola nti ye ne mulimu ebbanja ABCD oba tulina omuntu atubanja ensimbi bwe kiti oba bino ebyobugagga biti biri sayidi eri omwana omuggulira omutima omubuulire kino kijja kuyambako nti bw'oba ofunye obuzibu somehow somewhere omwana n'asobola okontrolinga ebintu bino ng'ategedde obuvuno obuddo bw'ebintu bino naye abantu abasinga mu Uganda olunaku lwofa banka lwejja abakubanja lwe bajja abatwala ebintu bye bajja naye nga n'abazze okutwala ebintu ebyo nkubule tabenade endagala ne balaga nti wali okulagana nabo kati mu kkowe erimu abazadde mwenna muyigiriza abaana business mubayigiriza emirimu gye mukola kino ngenda kibwako kubanga nkinako obujulizi nti abasajja n'abakazi mu Buganda basinga obulwa mu Uganda bumufa ebintu emukoledde ebbanga bwe bitandikira okufiira ettogge ababanja ne bajja nga ate si batuufu banka ne zitwala ebintu nga zibandite zibitwala emaali yammwe n'etokomoka ensonga tulina eŋŋombe egamba nti obugagga bw'Abannayuganda naddala Abaganda bukoma kwoyo kennyini abulina olw'ensonga nti temwasobola kubeera balambulukufu eri famire zammwe eri baana bammwe ne mwesiga nnyo balooya ne mwesiga nnyo emikwano gyammwe okusinga abaana boozadde kyova olaba nti bizinensi zino zigwa mangu nga tewali muntu n'omu asobodde kugitaasa olw'okuba nti weesiga nnyo ab'ebweru okusinga abaana beweezaalira njagala okuwa ekyokulabirako mu ggwanga erya Buyindi gye tuyita the incredible India and that country is for Indians only mu Buyindi balina ekintu kye bayita for succession omuzadde azaala omwana omu babiri oba basatu n'abatendeka bizinensi okugikola naye ng'okuva olunaku lw'abatadde mu bizinensi okumuyigiriza mugamba ekintu kimu newe mba nfudde bizinensi ento otundamu wadde ekijiiko wadde okutundako natti wadde okutundako ekintu kimu nedda yongerezako ebyosanzeewo osobole okukulaakulana n'abalijja bagisangewo bizinensi ezaabwe bazisomesa abaana ne waba alina looni omwana n'agimanya omwana n'akalinga oni okubanga asasula looni eyo okuba nti bizinensi z'abayindi zibeera successful olw'okuba nti baziyigiriza abaana ne bazibeeramu ne bakola ebirala ne bongerako bwongezi nefe mu Uganda omuzadde tobulira mwana mabanja gakubanjibwa tomusomesa bizinensi tombulya buli kimu gwe lunaku lwofa buli kimu lwakitwala eno n'enkola mbi mbasaba mwenna abasajja n'abakazi bana Uganda mutandike okusomesa abaana mu bizinensi mubayigirize buli kimu ekiriwo mubategeeza amabanja gonna ge mwena n'ebizimusanga awajja kubanga waliwo okusevinga bizinensi zammwe n'okulekerawo okumanyisa abantu nti omuntu bw'afa bizinensi ekomaawo ekyokulabirako essaawa zino mwalaba bitambula ku TV ne ku radio station nti properties omugenzi gazigenda bwezi olw'ensonga nti eri abantu abanja ensimbi ne bw'owulira statement y'abanja ne gwe babanja tezikwatagana ate ng'omugenzi yali katalambuludde bintu bino kitegeeza nti ekintu ekitali omuntu gwe kennyinnyini bizinensi weekubye eggoolo nga totegedde kiki kiwali okola mu nsi muno mbasaba n'obuwombeefu muyigirize abaana bizinensi ebintu ebyo binaasigalawo mufune ekyokulabirako eky'omugenzi mu Rwanda kye yakola abaana be baddukanya bizinensi nga tewali wadde obuzibu bwonna nego bonoosirika n'ozikira buzikizinga kando olunaku lw'onoozikira bizinensi zo lugenda okusaana kubanga akubanja n'atakubanja neyakwagaliza bizinensi zo okusaana lwajja okujja yeefuule nti y'omu kuba kubanja emaali yonna bagitwale ate nga tewali gwogenda kunenya kubanga gwabadde asobola okwogera toliiwo ate gwandibadde olekawo amalikinga oba asobole okurizoninga abantu abo naye ali green oba wakiragala ku bizinensi nga obadde ozitambuza era bizinensi bwegenda okukomaawo so mbasaba mwenna mubeere bagezi nnyo mutandike okuba nti mukusomesa abaana bano ebintu byekukola bizinensi bazibeeremu naye nga mubaterawo nti tewali kintu kyonna kitundibwa okujjako okwongerako buki obwongezi mukama bankumi nabadde mbawuliza ekigulalo gikyaleero kati nvudde ku kigulalo ki ndowooza program entuufu ketandike mu nkola eya bulijjo sitera nnyo kusooka kuyisa security alert njagala kusooka kuyisa security alert njoke ngende gye tulaga alright security alert ya leero njagala egende eri mwenna bannayuganda abawangaalira e Makerere Kawempe Bwayise mu Kikoni njagala eno information egende ndamu nga baagala ekyukakyuka njala bategeeza mulina ekizibu ky'amaanyi kye mutamanyi mu Uganda ensi Uganda yalumbibwa Omunyarwanda
omutuusi n'abamu nga si batuusi naye nga bo omulimu gwa bajja kutta na kusaanyaawo. Ebintu byonna byagenze maaso mu kulonda okwabadde Makerere kwabadde batekwabaddeyo byonna byadde bitegeke bulungi nnyo. Nsiba mbagamba nti mwegendereze nnyo bannabyabufuzi abasinga obungi mu Uganda bakolagana eyo seti bahura tabasira mutano wakale ekyezi nga mulooza nsaaga. Naye mugenda mu kiproving ampulo mayinza ebintu bye mbyogera n'embireka ne mulooza nti nsaaga. Nabagamba ekibiina kya Forum for Delaying Change kibiina kya Museveni era nabakikulamu bamanyi bulungi nnyo nga mulooza nsaaga. Mugenda mwezuulira mpola. Bone bakolera ekisa tebakwagala kuba guligwe mulimu gwabwe. Kati ebyabadde byonna Makerere ngenda baviira ku lugero lwabo just katono nnyo nemba we security alert esooka. Ekisookera ddala. Bw'obanga oli mugagga mu Kampala, bw'obanga oli munnankyukakyuka, oli mukulembeze, maama nkusabawuliza akantu kano bulungi nnyo security alert esooka. Amasannyalaze go bwe gavaako ewuwo. Noonya omuntu gw'omanyi ku kyalo guweesiga akola amasannyalaze yabakolera amasannyalaze go. Iso ne eso baatandika okusimba abasajja abajja ku mayumba gammwe ne bakyankalanya amasannyalaze. Bwamala ogakyankalanya ate umeme kennyini ne kudirectinga ku muntu oyo yennyini eyaza okukyankalanya amasannyalaze ng'ekimulese kwe kujja okufuna information n'okutandika okufuuka omuntu asobola okujja okubegaawo okuba nti akujjawo. Ntandise bwenti. Mwena mujjukira mwannyinaffe gwe twayita Nabagasera Hajat eyatufaako eyafa obutwa during the COVID time. Omukyalo no Genesis ye egenda evaayo bulungi nnyo nga benzinji batege mwanze nze nkyalonda information bulungi nnyo. Hajat Nabagasera okuttibwa kwe kwava oluvannyuma lw'amasannyalaze ge ogakyankalanya wiiki emu. Naye omuntu gwe bamusindikira okujja okukola amasannyalaze gano teyamanya nti yali ISO agent oba yali ISO agent yali azze okufuna information emukwatako atagimala gisindike mu SFC bawe enamba y'oluvannyuma SFC akwale Nabagesera yamuviirako mu obutuwa omujjawo mu budde. Kati omwami ono njagala mubuulira bulungi nnyo. Omwami ono gwe ngenda obbalaga olwaleero mmala ku vidiyo eno ngenda mupostinga mutambuze ensi yo ne mutegeere. Omwami ono amanya ge ayitibwa Mukoyera Henry musajja Munyarwanda asibuka Rwanda era ng'asibuka mu kimu kye bayita Nyarugenge Kigali. Nyarugenge Kigali gye bamuzaala era gyakulidde okutuuka lwe bamuleeta okukola emirimu gya ISO okuba nti asobola okuba nga sportinga abaana n'atandika obatuusaako obulabe. Omwami ono njala mwetegereze bulungi nnyo y'ono mu bifaananyi. Y'oyo mumulaba bulungi nnyo. Oyo omwami ye yali mu lukwe olwajjako amasannyalaze g'omugenzi Nabagesera n'ava Hajati oluvannyuma n'ajja neyeefuna nti mukozi waago already nga professional w'amasannyalaze. Olwamala n'asaba ennamba ya Nabagesera n'agiwa omusajja wa SFC kwe kwava okufa kwa Nabagesera. Nkyabawa bifaananyi ndoza mulaba era wuuyo ng'akola mu umeme n'essaati alina za umeme mulaba. Wuuyo engoye alina za umeme era mukozi wa umeme naye nga ISO agent. Ngenda baviira ku ntono mulyoke mutegeere. Nze nkyaba information jagadde kusobola kuyisawo security alert eno leero kuba sitera nnyo kikola kuyisa security alert kuki wane essaawa zino. Omwami ono nga mulaba mu kifaananyi kino Steve era yooyo ono ali mu Bugalubindi ow'amatama. Kati ono omusiraamu gwe mulaba ke kabinja ka ADF akaali eruweero gabeeyo abasatu baakwatako. Ono omwami ali mu kakofiira y'omu ku basajja ba ADF naye ono tebaamukwata tebamulaga mu mawulire kubanga naye ISO agent. Ono ntegeezeddwako yeeteeka nnyo ku bantu b'enkyukakyuka ba people power naye ng'ate naye state agent mafia. Ono musiraamu naye akulagana akabinja ka ISO naye nga yeeteeka nnyo nti wankyukakyuka oyo wakakofiira y'omu ku bali abasiraamu be bakwata abasatu eruweero naye ng'ono omusiraamu naye wa ISO naye nga yeeteeka nnyo ku nkyukakyuka naye nga tesi wa nkyukakyuka naye nga alina oyo gayi gwe bayita oyo gayi gwe mbalaza oyo owa ISO era nga emirimu gyakola mugenda kutya kuba njagala gibasomera mangu nnyo mulyoke mutegeere. Kati mugenda tutegeera kikibayita omwami ono ne mu lubiri mugenda kutya ne mu lubiri misinde gya birthday run yaliyo. Mu lubiri misinde gya birthday run yaliyo. Ekyamutwala kyali kiki era mumanyi lwaki abaana ba people baba bakwata mu lubiri. Njogala mujjukira bulungi nnyo akasajja ka old man out akaali kazze mu lubiri nga kambadde uniform ya NRM akaali kokka. Akasajja kaali kakozi ka ISO bakasindika ng'ono yennyini yakagiddeko nga supervisor ng'alinda omuntu yenna akakooneko
balyoke bayole buli kiramu kyonna ekyali mu lubiri. Ono yali beside waako oba yali side waako ng'alindidde omuntu yenna okkoona ku kasajja kakali mu uniform ya NRM mu lubiri Mengo. Mumula bulungi nnyo. Oyo yali alina akasajja ko ng'alina waayimiridde ng'alinda akasajja ko mu kakooneko just mu kakooneko. Balyoke bayole buli mwana yenna eyali mu lubiri babatwale ekaganga ewatagenda badda. Mumulabye omwami oyo imukabaka birthday yaliyo naye ng'omulimu gwe yeku sportinga akolera mu bitundu bya Makerere Kikoni Kawempe Bwayise yonna gy'abeera mumutegedde bulungi nnyo. Naye ng'akasajja konna ke mwalaba mu kudduka wa Kabaka mu mazaalibwa ga Kabaka akaali kazze mu uniform ya NRM. Ono yali supervisor waako ng'alinda omuntu yenna akakoonako alyoke asindike sigino mu basirikale abali omuna balyoke bayole babatwale nga nina bugisimufungize. Ndoza mutegedde bulungi lwaki akasajja ko kaaliyo nga kambadde uniform ya yero yokka kyekyali ekigendera kyako. Kati nno ngenze ku information emukwatako obulungi tugende mu maaso. Kubanga saagala barwisa njagala mbawo information ndyoke ngende mu maaso. Alright. Wait a minute. Alright. Omwami ekifaananyi kye mbawadde ye Mukoyera Henry, estate agent. Ono omwami mu lubiri Mengo mulabe yali ku birthday run naye yali nga supervisor waka kasajja akali mu uniform ya NRM ng'ayimiridde ng'alinda muntu yenna okakwatako alyoke asindike abasirikale abali mu ngweze zimu nammwe babakwate babatwale babasibe mwenna. Omwami ono mukozi mu kitongole kya umeme naye nga musajja munyarwanda n'empapula z'alina tezimukkiriza kubeera mu Uganda. Musajja munyarwanda ono tageti ye asinga kutagetinga nnyo baana ba Nuupu era n'abakulembeze ba Nuupu. Buli amasanyalaze golo gakyankalanya nti waliwo gakyankalanyiza state ye galimu. Oli mukulembeze wa Nuupu, oli businessman bakumanyi oyagala enkyukakyuka. Oyo omwami gye emirimu gy'akola ku kyankalanya amasanyalaze bw'okubira umeme ng'ekisindikira omwami ono ekennyini. Mbabuulidde engeri gye yafunamu ennamba y'omugenzi n'ava n'abagesera oba hajati n'abagesera eyafaga yatufa goba obutwa. Ono omwami ya sportinga n'abagesera era n'awayo ennamba ye w'omusajja owa SFC eyamukwana oluvannyuma n'amuwa obutwa. Omwami ono atagetinga nnyo abaana ba Nuupu, atagetinga nnyo abakulembeze okuggyako amasanyalaze gaabwe n'agasalako olw'ensonga nti ye umeme ye musetinga. Ono tali yekka. Abantu ekika kino bangi nnyo basukka ne 200 nga bawopalitingira mu Kampala nga bonna Banyarwanda. Bamanyi okwogera Oluganda bakamafurejinga bulungi buli kintu kyonna bakibera bulungi nnyo. So ndaza mukitegedde bulungi nnyo. Bw'atyo bwe yafuna ennamba y'omugenzi n'asobola okuba nga amusipotinga mpaka yamutuusa gy'alaga ekaganga. Omwami ono ye yasportinga omugenzi nga bwe magambye ate era omwami ono kigambibwa ne mu kwekalakaasa okubadde Makerere ye yabadde amabega w'okutta omuvubuka oyo gwe basse Makerere naye ng'era ekivuko no baliwo n'abasajja ba FDC okulemesa okwagala okukwatisa abasajja n'abakazi abawagira enkyukakyuka aba National Unity Platform. Omukulu ono nzaalo ya Rwanda era nga musajja munyarwanda era nga omulimu gwe gwasindikibwa kubega nakutta bannayuganda. Nkugamba era y'omu ku bakolagana akabinja ka ADF nga wembalaza ekifaananyi kino y'omu ku bantu abakolagana ekibinja kya ADF. Kakana akasajja ko tebaakalaga mu bifaananyi bali baakwata naye nga weekali kakyagenda mu maaso okukola emirimu. Mukala bulungi nnyo akakasiraamu. Kati ono Mukoyera Henry kano ke kasiraamu ke bataakwata naye nga weekali era tebabaga nti bali bonna be bakwata basatu bali kitale tebaliyo bonna bali mu operation bali mu kutambula butambuzi. Alright, kati nchabawa information endo tugende mu maaso. Omukulu oyo gwembalaze Mukoyera Henry asibuka Nyarugenge Kigali Rwanda java era ne kadi zonna zayina zisoma ekyo lwakuba nti ali mu Uganda okukola emirimu gy'okubega n'okutta abaana mu Uganda. Ono tali yekka, abantu bangi nnyo bakola emirimu gyekimu. Ono operations azikolera mu bitundu eby'Emakerere Kikoni Kawempe n'ebitundu ebyetooloddewo. Kyovula nti Makerere Kikoni Bwayise tekyaliyo new demonstrations olw'ensonga nti omwami ono bw'omulaba olowooza nti w'amasanyalaze kumbe y'omu ku bambega ababega okusaanyawo bannayuganda bonna. Alright, kati nga maze security alert ndowooza kati njalagenda ku information entuufu eyandeese. Alright, kati information entuufu eyandeese etandika bwete. Okusookera ddala njala kwebaza nnyo bannayuganda mwenna abali mu diaspora. Mwebala okukola omulimu ogwama mugukoze era njala obebaza. Naye njagala nnyo mutunule social media mutunuulire ebikolwa ebitandise okutambula mu Bwakabaka bwa Buganda nga bulijjo. Nabagamba nze amannya nze Lumbuye Fred aka Chemical Ali niri akanyuyiso lodigattako.
siritirira bwakabaka bwange ate sirita kwogera bigambo bino nga bombyogera gwe kirumye osobola ogera ne wetugira ku munyanya kubanga si kyali mu kirasi zitiisibwa siri omu ku baganda abenkwe abasirikidde ebizibu bya Buganda nga beefula tebategeera eno message njagala egende mu eneri bana Uganda buli eyayita musajja wa kabaka ali mu diaspora nga adiringa ne mayiga nga badde bagati bagala nkyukakyuka oba state agent Museveni ayina abantu buli kika ky'abantu omuntu yenna ali mu diaspora nga ateekateeka entambula ya Katikkiro eyatambula ya mayiga state agent omuntu yenna ali mu nteekateeka etegeka ekikyakaate Boston ngate mukimanyi nti abalokola basinga obungi mu America bonna bambega mukitegere nti state agent omuntu yenna adiringa n'abagereka at the moment ngateeka ekiseekate oba state agent omuntu yenna agenda okukyaza mayiga ebungereza ne mu Europe state agent kabenga musajja wa kabaka kubanga tumazo kizuula nti mayiga ne mukama we Yoseti bahabula tabasema chano kalake bagamba they will diffuse all the indigenous Baganda and those who still support kabaka indirectly bagenda chikola kati gwe mukyala gwe ne mukazi gwali mu Bungereza simanyi Manchester simanyi Leeds simanyi Liverpool ngoli mu Europe namwe bali Boston simanyi bagamba musimanyi ekisaakaate teri muntu agenda kukkirizibwa kuteeka mpisa za kisiu mu bannayuganda bali mu diaspora nga mwerabidde nti Ssaabasajja Kabaka yentabiro yaffe ali mu kulaajana asibiddwa emikono kyokka abasajja bali mu kukola byanjito bya kisiru buli muntu yenna atakkiriza nti Kabaka agenda ajjanjamiwe oyo state agent ate mukiddanga namu nabagamba nja bagamba ebintu bino mujja biwulira abatagala mujja biwulira bajja biwulira mu bujja biwulira kati ntandise bwente nga bwe nabagamba nti omukulu ono ebintu byakola abikola bibala bulungi nnyo lubadde teruli busa nga bwe nabagambye nti mwala byakatambi kali byagambira nti okulebeza obuliwo kati businga obuli bwaliwo mwabirabye ne mbagamba nti omwami ono mukozi wa Museveni tuleba Katikkiro banja bazze babeerako njagala bwa preamble ngene ku information kuba nyina nyingi Yoseri tibahabulwa nga akolagana abazungu mu kusanya wakabaka bwa Buganda nazzi kuno ngo Buganda buyina oluganda lwogera obukadde almost 30 mu Uganda basazeewo n'oluganda olwaffe balugyewo lubadde teruliwisa omukulu ono wasanya Kalooli naye n'agamba nti naye awagira olulimi oluganda Oluswayiri okubanga lusomesebwa kyokka nga yerabidde nti yandibadde kennyini yasooka okudifendinga olulimi oluganda kubanga olulimi oluzaalirwana olwogera abantu abangi bw'ati bw'ayogedde olwaleero bw'abadde mu Bulange Mengo njala muwulirize bulungi omukulu ono ng'ayogera ali mu Buganda South Africa baine nnimi za 11 entongole South Africa one kale nadhani kujifunza Kiswahili ni sawa lakini tujifunze pamoja na lugha zetu za kienyeji ama asili kwa ulinzi ya utamaduni wetu. Nafahamu kujifunza ni sawa, lakini tujifunze pamoja na lugha zetu za kienyeji au asili. Opigo Luswahili kirungi naye tugateke nnyini zaffe nansi tutuyamba okuuma obuwangwa bwaffe mwabatamanyi Luswahili hebu niwasaidie sijja mulwako mu kifo ky'okudifendinga olulimi olwalina okusomesebwamu bannansi oba ennimi zikasangwa asazeewo okukola mukama we kyeyamulagidde okukola nabagamba ono omusajja mu calculating ebintu mukama byakola teri amukwatira nsawo ekyo kiwedde kati mwenna bannayuganda njagala muwulirize ebintu bino okumanya bitegeke waliwo omukulu ono musajja wa NRM yakuba obulango kati obwamayiga ogenda mu diaspora muwulize bulungi nnyo United Kingdom omukyala Namutebiriizi ngono ye Ssaabakunzi w'Obwakabaka bwa Buganda mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eya Bungereza NRM ng'aliwamu n'omukungu wa Kabaka Enokukiyaga atwala ebbendobende eryo ategeeza abazaana abaami n'abakyala ba Kabaka wamu n'emikwano gya Buganda ababeera e Manchester, Liverpool, e Coventry, e Durham
oyo gwe bayita Charles James Senkubuge siasa omusajja wa NRM era nga akolera Soloti TV musajja mukulu myaka naye yabya mu nsi olukwe bw'owulira ngo wa NRM akubira mbega wa Museveni akalango gyagenda kitegeeza nti ebiryo si birungi mukyala Namutali ali Bungereza n'omukulu omulala gwe mpuliddeko mu kavidiyo ako mubeere very careful nnyo Bungereza yinzo balema muche mutamanye kiri ku ground kye mutamanye abantu babeetegekedde kino kibabuule abantu babeetegekedde bw'owulira omusajja wa NRM akubira mayigo genda e Bulaaya nga Ssaabasajja Kabaka ali mu ntabo yakwagala ku fessawa zino ekindeesa okukola programu eno gimixing kubanga enkya sigenda kubira mbimuli no ngenda kuleka mbaleke njala baletegeka mutunuulire bulungi nnyo enkya entambula n'enfaana ya Ssaabasajja Kabaka na biki ebigenda okukolebwa bigenda bo ekifaananyi ekituufu ekiri ku ground mugenda kira bulungi nnyo njagala mwetegereza ebintu bino nga bitambula bwe twogerera essaawa zino nfuna information okuva mu drone zange nga bana basajja baagala kuwaliriza empologoma ya Buganda eveeyo mbwekole disclaimer nti ekigiruma bulwadde bwa bulijjo si butwa Saalongo Mulengejja Mayiga wasanya Kalooli eyakweka abalongo sebo ne bono naabira ku lwazi ne weeyire enfuno damu naabira mu kitaba omusajja mwamu obutwa mumuforcinga aveeyo akole disclaimer mbwakyusa obulwadde obumuluma results twazifuna dda era tuzisirikidde tulina n'omusiriwala mugambo Ssaabasajja Kabaka sima ebiki tujja zisoma gye yakagenda okujjanja emirundi ebiri mu America ne Germany results bazirina kati gwe ne bono ovayo mu forcing kuba tukimanyi Ssaabasajja Kabaka embira gyalimu si nnungi sometimes agira n'asiibuuka bwe mwagala aveeyo akole disclaimer ku bulamu bwe aleme gamba nti bulwadde omuluma si butwa naye kino tukibagamba tukimanyi bulungi nnyo mumuforcinga ne bw'onoovayo n'oyogera bigambo ki Ssaabasajja Kabaka yaweebwa obutwa message abantu bagimanyi ate etambudde njala okusooka okwebaza omukyalo ono eyavuddeyo ne banne ababadde mu kwekalakaasa mu ggwanga eri Amerika gye yabadde maama sina bingi bye ngenda kugamba abasajja bo abamu ab'omuswala kuba temuli bangi mwe ba RDC ba Museveni mutuyambe mutuviire Mayiga resign with immediate effect Mayiga Mengo Mayiga tuviire it's high time you resign if you don't not resign if you don't resign nature is gonna resign you I'm telling you olina abantu bawa ssente abatandise ebigambo byabwe buli wetwogera ku Kabaka nga bawoza bayina abantu abamaga that is a password you're giving people mwaba mwagala mumukoleddewo ki yenna atunulanga ekikere yenna atunula bubi mwe munyirira mulya mmere kinye gyatadda maama Naabagereka nja kubagala maama Naabagereka tuwulira nti ojja mu kisaakaate Boston amazima ga Katonda maama tukwegayiridde bw'oba tosobola kulabirira mwami wo ng'atunula bw'ati tetukyakulinamu bwesige nti okyasobola okubuulirira abaana baffe tuli beenaliikirivu ku biki by'osobola okubuulirira abaana baffe bw'oba osobola okugenda n'odayininga n'abantu abo of recent a few months mukazi gwe wakati ng'abaana b'abantu battibwa ng'abaana b'Abaganda babasuula mu crocodiles ng'abaana b'Abaganda bafiira mu makomera awatali musango wakwata ekkubo n'ogenda ku mbaga ya muwala wa Jemu mu kwezi nga odayininga ne mukamu n'oli maama asasini nnyo bwe kiki ekigendererwa tubuulire maama eno baawafa eno bannayuganda bafa Abaganda bafa eryo your dining with the devil kyekigenda mu maaso is there something we need to know tulinawo kyetwetaaga okumanya olwo lwojjukira nti ojja kujja mu bisakate biki by'osomesa ebyo bw'oba tosobola kulabirira mwami gwe walayira toli mulabirira mu bulungi ne mu bubi naye ng'osobola okugenda ku mbaga z'abantu abatta Abannayuganda naddala Abaganda wakati ng'abaana battibwa tewaliwo olunaku lwe wavaayo n'ogambako nti banenkampisa statement ku lw'abaana abattibwa for no reason olwaleero lwojjukira ekisaakaate kitogasiriza luddawa ng'abaana b'abantu bavundira mu makomera ng'abaana b'abantu battibwa ng'abantu basejjala ng'abantu bababbako amataka ng'obutisa amatama nga galinga galimu entengo toli banyiivu mutusaasire tugenda kusiiwuuka empisa kubanga tukumye obutubulamu tetuganyuddwamu katugezaako the other way round maybe munaawulira message ne actinga ogeza nojja tugenda kukuba amagye amavundu gaza olinnyeyo wallahi nkulayirira gaza odde wano tugenda kukuba
ekyokweka naffe tetukyakutirira tetukyakweyadde akatiibwa tetukyakalina akakogwe mayiga tetukyalina ekitiibwa kyo never twakuwa ekitiibwa wakityobola otuswaziza wano otwogereramu ng'otinagguka kubanga otuukiriza emirimu gya mukamawo kubanga ogobya abantu ku mataka kubanga ofudde abaganda emomboze ng'okolerera abanyarwanda. Enough is enough. Buli kibaako entandikwa kibaako ekkomo. Buli kibaako entandikwa mayiga kibaako ekkomo. enkomerero yose ejja kuba nnungi. Teriyo enkomerero ya muntu akolera muntu mubi ebeera nnungi. Bw'oba oli RDC wa Museveni ng'era bw'oli ogenda kukomekkereza ne Museveni n'abaana bo bataddeko ekikoli mu wallahi bajja kukomerera ne bazikirire naawe. You don't deserve to live mbwaggwe. Olimpisi yakika kyetakkuta abbye amataka g'abantu gonna. Abantu abagobye ku mataka ogatunze batusirika tuba basiru. Olowooza abaganda okusirika tuli basiru. Olowooza ffenna watulaganga mwosiira ku basawo. We know what you do. We know what you do. N'eddagala ly'okola kimanye nti lifuluka. Kimanye nti lifuluka si gwe osoose okuloga ate si gwe ogenda okusenza. Gwe ne mukamaawo Museveni tubamanyi nti mukolera ku malogo naye naye malogo gafuluka. I warn you. Kote yaloga. Yafuluka. Naamini I yaloga. warn you. Tuli banyiivu. Tuli bakambwe. Tuli bakaawuufu. Tugezeeko. The best you can do for you and your family is to resign and leave. N'abagereka bw'oba awulira tosobola kujjanjaba balo n'atuuka kutunula bw'atyo bw'oba awulira tosobola kuvaayo n'okola statement ng'abaganda battibwa ng'abaganda basibwa ng'abaganda bagobwa ku ttaka ng'abaganda bafuulibwa engomboze naye ng'olina odasitegama nti ojja mu Boston kola bisimanyi bisaakaate waakabirya and I don't regret. Totawana tujja kukuba amajje amafundu wano we mututuusizza we mwayagala. That's what you get when you dine with the devil. Nga bw'adayininga ne Museveni ne famire ye nga batutta ng'osirise nga tolina ky'oyogera nyebo naffe kati tukulabanga devil until you do something. Wano we mututuusizza tetukyenenya temukyate kikyatugasa n'owulira olinga olaba abaana b'abantu battibwa n'abayo n'awoza mu kubanga alina abakabaka alina abamwagala musimu mumwagala okutuuka okusingamu mwaba mwagala mukozeewo ki mulya mmere lwaki nammwe temutunulanga ye lwaki nammwe temwewa obutwanga bwe mwamumuwa mwe mulya mmere ki ebagana okutunulanga ye ya mmere ki gye mumuwa etemugenda kutunulangamu ekimala bannanga tuli banyiivu tuli bakambwe tuli basewufu and we are ready to die with anyone ayimirira mu kkubo lyaffe. We are ready to serve our country for God and my country. Nsigadde nze na Luganda. Oyo gwe bayita omuganda origino ayogera nga nze sisalamu kigambo kati bano boosa ku social media nga bali mu kunanaagira kubanga baba bwadde obusente abo baganda kitundu era baliko ebibuuzo bingi nnyo. Maama webale mukyala Nalubwama omukyalo w'effumbe webale kubanga wavuddeyo n'oyogera eddoboozi. Nina voice note muno saagala zizanya naye time egenda tuuka nja zita kubanga abantu bakaawuufu ate n'abatali baganda bakaawuufu nnyo n'okusinga abaganda. Saagala zita kubanga mwaziwuliddeko mujja kutya kubanga abantu bakaawuufu nnyo. Kanso kenzerekereze ngende ku information yandeese. Alright, ntandise bwete. Nazzi kuno twamanyanga nti abantu abasomye bibategeranga ne tugenzo kizuula nti okusoma kuyamba kusoma na kutegera naye nga amagezi g'abantu basigala tebagalina. Lwadde tulubusa ne luleeta omwami ono muwulire bulungi nnyo mayinze byange byogera biriko information byade tulubusa ne luleeta omwami ono ku social media mwena mwamulaba njagala sooka mubalagako wano manye bw'aba ayogera nga akantu kano njagala kali ludda akantu kano where are you? Nankeji, where are you? Nankeji, where are you now?
kana kantu okay uno wana kanso kenka bazanyiri uyo Yara kadde mukazanye mukawulira bulungi nnyo omwami oyo yayogedde mugenda kuwulira omanyi ene ensi tekungula tugishalako bukyali oyo ye mukulu Kafish oyo mukulu Kafishi eyeyita Muhammad Nsereko atayambalanga ku kanzu wadde y'omuleera n'okujja okubuuza ku Ssaabasajja adde okwogerako kigambo ekikwatagana ku Buganda naye ng'akiikirira yachikira makati ga Kampala oba embuga enkulu eya Kampala Muhammad Nsereko nze gwe manyinga Nyereko Muhammad yavuddeyo ku mutimbagano kwe ng'akuba jjejjerebu alerembuka ng'ayogera bige bitakwatagana okusookera njera kutwala okusaasira kwange eri baganda baffe bonna abava mu kitundu ekya Kalamojja olw'enjega ebatuuseeko mujjukira abantu bano battiddwa bangi nnyo ebisolo byabwe ne bitwalibwa n'emmere yaabwe n'etuuka okuba nti ekumibwako omuliro na buli kimu ne kitwalibwa nga wetwogerera essaawa zino abasajja bano basse bangi ne balema okuggwaawo droni yange yantegeezezza nti okufa abantu ko bali mu kufa temulowooza nti bafa bufinjala nedda amazzi ge banywa n'emmere emu gye badde balya munnange baddeko nga yafuuyibwako obutwa kitegeeza nti badde bali mu kulya butwa ebbanga lyonna kino ekyeya kiyambyeko buyambi kubakutula kubajjawo mu kusookera ddala njala kwebaza mukama waffe omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'omulanga gwe wakubye n'otwalira abantu bano emmere newakubadde temala era bwe ntongera kubiriza buli munnayuganda alina gyali asobole okuba nga osonda akasente konna ketusobola okuba ntugulamu emmere okutwalira abantu bano basobole okuba nga bafuna ekigulira amagala eddiba oba okulyako omukulu ono akiikirira Kampala Central naye ng'ate n'akalulu yabbakabbe Nyereko Muhammad yavuddeyo ku mutimbagano gw'obwenyi bw'ekitabo n'agamba nti talabangako bantu basiru mu nsi ya Uganda ng'abasajja Bakalamojja n'agamba nti ekisooka abantu bano bayina ente abantu bano bayina ettaka bayina ne ssente ne lwaki bafenjala n'agamba bafenjala kubanga basiru mukulu Nyereko Muhammad tukimanyi nti okolera government or state agent tukukimanyi bulungi nnyo era gwe mu kintu ky'osinga okwagala mu nsi muno kusinga kwagala bitundu byakyama bisinga okusanyusa tuna kintu kira kideveloping abantu n'abaana abakazi abaana abobuwala bali mu Kampala Central abasabiriza ku nguudo baana b'Abakalamojja bali abaleeta bannabyabufuzi nga ggwe ate bali mu state bwe bakola okubajjawo baleeta okubako babundabunda ente zaabwe ezabbibwa state yazibba nga bakozesa UPDF information nagibalaga wano amataka gabe gatwaliddwa golo ne bamusimye state yebitwala battiddwa state yebitwala osuubira otya omuntu ali mu kudduka abadde attibwa ng'ali mu kugibwako buli kimu kyalina nti agenda kulima emmere naguno omusano gwakabwe guti mukulu nga tonnayogera bigambo bino Nsereko video zino zigenda kuvaayo kwatibwa osibwe nga nabugisimufungize mukulu bw'ogamba nti balina ente era wagenda buli muntu asobola otunda ente miliyoni 1.1 n'agula proti oba n'agula eka wano mu Buganda yes ente si nnyama ate ne ssente si y'emmere wabula bano bannayuganda ng'abantu abalala abasasula omusolo bannayuganda abadde mu kubonaabona okumala emyaka gyonna gye babadde okuva Jenetu bamufuula minisita Kalamojja olw'okuba nti gwe toyagala kugamba ku bakamalo kyovudde n'ovaayo n'oyogera bige bitakwatagana mukulu tugamba nti bw'obanga ogoba musajja muno olekanga mwezi n'akozza obadde olabanga n'amawulire bagajja ku Kalamojja tebasobola boogerako essanga muvaayo n'oyogera bige bitakwatagana musome tebadisavingiddwa kuweera mmere mukulu njala kujikiza ogamba nti wasoma ina degree wasoma mateeka nemwe bantu abayita mu kadinise makerere this is to inform the public this gentleman pretends and he stated himself that he's among the land people. He's not among the land people. A person of his caliber, he can't come out on social media and state such statements because it is inhuman statement. Because these people are Ugandans and they do pay taxes. Uganda previously, all the previous leaders, we have food reservatories in Jinja. Who sold off those food reservatories? It is Museveni, the government which you are serving right now. Mu Uganda sawa zino tetulina food reserves. Kubanga mukamo ya zitu nazwa muganda osalimu sale. Mu Uganda sawa no betugwibwamu ekyeya tugwibwamu kati ne tugwibwamu embere embi. Museveni tasobola kulisa ande bana Uganda okumalinda ku biri kubate wali mmere. Amaterekero g'emmere gonna bagatunda. Ne bagajjawo tetulina tereko lya mafuta tetulina tereko lya amazzi tetulina tereko lya mmere kati oddo otyo okukinambuka nga ne government gy'owereza kennyini nga state agent tesobola kubeera ng'enadde tereko ly'emmere limu wadde ttaani bbiri ez'emmere nga tebazirina tebalina de ttaani bbiri ez'emmere tebasobola kuyirisa Uganda wadde wiiki wadde olunaku nga ne babafunyi ba refugee bakubira UN bwowa emmere ng'ojja ku social media ntandika okulembuka naye tulina ekizibana n'abasajja balooza nti baasoma ate kasajja gwe muwasiwuukira omutima
muwasiwukira face muwasiwukira n'endowooza sigenda kulwako okujjako kugamba ekigambo kimu nti lubalembera nga n'embiro kwotadde ky'oyagala ogenda kifuna bulungi nnyo ate ojja kifuna naye nze kansubire nti ogenda sigala by'obufuzi era ng'osuubira nti Museveni agenda kubeerako ebbanga lyonna naye ekintu ky'oyagala oba ky'ojja ofuna ojja kifuna mu bujjuvu bwakyo nga bwe kiri bwe kisaanidde okubeera oyo njagadde kuyita obuyisi ekimakere nkibagambye kati ngenze ku kyabadde ekirala information gye nafunye eri bweti gano ge mazima waliwo message etambula ku social media ey'abantu okusigala ewaka okwekalakaasa yes message abaji packaging yabadde packed bulungi naye tuyina okwemulugunya omuntu yakoze ekintu kino teyakitadde mu buwerufu bwakyo era n'ekibiina kya National Unity Platform tekimanyi ku kintu kino nakubye ejjessimu eziwerako mu bakungu abasaba bawerako nga mbabuuza ku kintu kino baŋŋamba the fact is demonstration eyo tebagimanyiiko njagala bagamba ekintu kino tekimanyikiddwako ani yakitandise nani yakitaddewo tulina okwekengira nti state ekolera within muffe eyagala muteeko demonstration zino babaana amasasi babatte which nti ffe lyaffe tujja biteeka mu ngeri labadaba style omuntu yenna yakoze ekintu kino ngera kibeera obulungi nnyo tuukirira omukulembeze watuukirira bekikwatako mu National Unity Platform obategeeza enteekateekayo bulungi nnyo kubanga kikindi naye sinakifunako information yakyo era bwe nakubidde abakulu baŋŋambye ekintu ekibalanga tetukimanyiiko naye bakozesa system eyakkunga naye ekigambo kino kungu nabagamba nti bagenda kihijackinga somewhere somehow era kitandise okuba nga kiri hijacked by the state so no mwegendeze mwenna bagenda ogenda mu kintu kino mwegendeze president takimanyiiko National Unity Platform tekimanyiiko era nzamula ku mitimbagano egisinga obungi abantu bakigjeeko kubanga kyandibanga ekintu kino si kiteeketeeke bulungi naye ngeyakiteeseteese bwobanga olina enteekateeka entuufu please contact bantu abalala bekikwatako mu National Unity Platform basobole otubulira ekintu kino tujja kipromotinga but as we speak right now sisobola kugamba muntu nti ekintu kino kimanyiko sikimanyi n'abantu benabuuza abakulu tebakimanyi so mudde muteeketeeke ekintu kino bulungi nnyo mukitegeeza abantu bwe kibanga kirungi era nga bakitegeddeko nga kijja kukola mukitegeeze bekikwatako ddani okusindika ekintu kye tutajja kumanya nange kyesimanyiiko n'abakulembeze batamanyiiko naye nga kitambudde ku social media okukola emirimu egyo gyonna okay ngenze mu maaso eno message njagala ntandike bwe nti Yoseti Baharota Basira mutano wakali nsireeta muzezide ensanga bisibe munnange weefudde kizibu mu kuba nti oyogera ebiga bitakwatagana wetwogerera essaawa zino wasasula amawulire ge Uganda okubaga promoting ekintu kye tuyita middle income status eri bannayuganda naye ng'ate ekituufu teriiwo wetwogerera essaawa zino TV radio station zonna ziwandika ekigambo middle status income ekiraga nti bannayuganda batuuka mu ttundutundu ery'okuba nti bafuba basobola okuba nga basobola okweyisa n'okubeeza n'okusasula buli kimu kye bagala mu bulamu bwa bulijjo ekyo tuyita middle income status naye ng'ekituufu kiri nti teriiwo kino kisigala nti bannayuganda bahavu era tebalina adde ensimbi naye gula okuba nti wasasula amawulire gasobole okuba nga atambuza ekintu kino ng'olwanyisa abantu abakuwola ensimbi okubalaga nti wooli naye nga toliiwo ensi ezatuuka mu kintu kino mwe muli Kenya Tanzania Uganda tesobola kutuuka olw'ensonga muli babbifu genga na buli kimu kibba n'essere z'amabogo muzibba kikyo mutabba buli kimu kibba naye gwe okozesa TV radio stations na buli kimu okupromotinga ekintu kino ng'ate kijja kusoboka bw'otwogerera essaawa zino bw'obaga nti oli mu middle income status kijja kitya nga abantu bamukala moja bwe mujoonyiza okumala emyaka 3 nga mubatta mubajjako buli kimu nga bali mu kufanjala nga tebasobola kufuna mmere eyo middle income status kijja kitya nti kati omwaka mulamba n'ennaku ezigwamu amagye aga UPDF omuli poliisi omuli abakozi abakola Ministry of Health abasomesa n'abakola mu gavumenti ez'ebitundu babanja omusala gwa myezi 6 ku mwaka nga tebafuna nsimbi zaabwe era tuli mu middle income status if I may ask tuli mu middle income status amagye gabanja omwaka mulamba poliisi banja emyezi 6 abakola mu byobulamu ba health workers babanja emyezi 6 abasomesa banja almost mwaka mulamba local government officials babanja almost myezi 6 tebana basasula sente eyo middle income status mukama wange si middle income status kubanga sente teziriwo zonna mwazibba tugenze maaso era bwe njagala okutegeeza ekigambo kino bw'ogamba nti olemeddeko ganti tuli middle income status njagala kukujjukiza nti ebitundu 9 ku buli 10 eby'abaana abavubuka bali wakati w'emyaka 14 ku 35 bonna mu Uganda ba job seekers oba bali jobless gwe kyewakola ekyamaanyi kwe kuba nti wabafunira akatale ak'okubatunda ng'abaddu mu nsi z'Abawarabu era ngeno business era gwe kenyini gw'ogirimu ne mutabani wo Audrey Lwaboogo Natasha Salimu Sale mukazi wo n'abantu abalala bali mu parliament banabayofuzi okuba nti bakola ekintu kino
Ongamba otya nti ebitundu 9 ekyavubuka emyaka 18 kwasa 15 tebalina mirimu Uganda n'ogamba tuli mu middle income status nakyo tekisoboka kubanga ekisookera ddala omuntu oba alina omulimu akola kye tuyita asasula emisolo kati agisasula atya nga nekyagisasula tegiriiwo kubanga 90% abaana mu Uganda tebalina mirimu ate nga basinga obungi basomye kati abokana nabo oli mu middle income status mukulu wumuze ngalabiyo bulungi nnyo kubanga bino bitojja bisobola mwamanyira kulunda ate nakuwoza kuyola busa n'ebintu byetuyita economics tembisobola mubiviireko ddala ngenze maaso era bw'ogamba nti abantu nti Uganda middle income status abantu baava ne bagamba nti ebintu birinnye ebbeeyi ne bakusaba ebintu bino bikke era abakwenkufu ng'omuli Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abalagamba nti kendeeza ku misolo gy'ebintu ebiyingira okuva ebweru w'oggwanga ebikosa mu muliro wa bulijjo wabavayo n'osindika bayaaye banno ne batandika okwogera ebigambo ebikikinavu eri abantu aboogera ku nsonga zino gwe mu kuvaayo okutereeza eggwanga wagamba nti abantu balye muwogo abatasobola kugula ngano oba batasobola kugula chapati oba batasobola kugula mugaati olw'ensonga nti gwe tebikwatako ebyomugaati olina muwogo era osobola omwerera bulungi nnyo era kyenvudde n'abiye buli muntu ali awo avaayo wa NRM agamba nti mukama wange ekonomi eri mu Uganda buli muntu seera kyolina ofune kyotayina nga mwe mwasoma oyo mutu mulowooza nti buli omu atowooza nga ggwe sebo twagala kutegeeza ensi wabba akalulu yensonga lwaki n'abaali balina essuubi okuteeka ssente mu gavumenti baagano ziteekamu IMF yagaana World Bank yagaana Arab Contractor Bank yagaana ne banka z'abakyana zaagaana okuwa ensimbi kuba zikimanyi nti essaawa yonna oli mu kiyitatu essaawa yonna osobola okuyitaawo ensi n'ekwefuna bakutwala nabo gisimufungize tebalina gwe bagenda kubanja yensonga lwaki essaawa zino olina obuzibu yensonga lwaki ne Governor Bank of Uganda tanalondebwa olw'ensonga nti talina kyagenda kugavaninga kubanga ensimbi teziriiwo tugenze maaso mukoye erimu kyetuyita gambling in economics oba kyemukozesanga kyemuyita gambling oba okugezaako Museveni ogezaako okugambolinga ne bayayi bana bali mu State House okulaga ensi nti oli legit president yalondebwa soka nga abantu balonda Kyagulanyi Ssentamu nga president waabwe yensonga lwaki kati omusajja ono atambula ensi yonna n'afuna platform okwera n'abantu abalina experience by'obufuzi n'okumanya ensinga bwalina ogitambuza era akikoledde ddala era essa yonna eyakwalo balina beesiridde tujja kubatambula bulungi nnyo n'ensonga tujja kuba tulina guidelines ennungi bwetwogerera essaawa zino olina abayaayi abali mu State House n'abali mu America abakutambulizaako ensimbi nga bakubba buli muntu gwe baleeta mu Uganda okulaga ensi z'ebweru nti Uganda eri bulungi mu byenfuna so nga ate tuli bubi nnyo mu kino batandise okuleeta abafere abayimbi n'abazanyi ba firimu mu Uganda okulaga ensi nti Uganda erina eddembe naye ng'ate ekikwewuunyisa abantu bano baleeta ne bateekako ensimbi okusitula omuzanyi wa firimu oba yavaako bamuyimbi oba yavaako nga takyaliko ekitono nnyo tokubanga olina emitwalo 5 ejja $5 ku kakadde omuleeta okutinnya ekigere kyo mu Uganda kubanga bakimanyi nti Uganda yafa togge n'esaanawo kati omujja mu America oba omujja mu nsi mwali ajja mu Uganda kiba kimwetaagisa ensimbi okumujjayo nga bw'oleeta omuyimbi mu Uganda nabana be ba trading ne bakola ekintu kino olina abasajja babafera bakola international level abasendasenda abantu bano babawa ssente wakati wa million ku mitwalo 5 okujja okukola kyetuyita to legitimize your government nenga ate kikyamu kuba mukipendingako ssente nyingi wakaleeta abantu abasukka mu 5 betuyita ba film star oba ba artist n'abala ba artist okujja okulaga gavumenti yo nti ntuufu nenga ate bakubba bubbi kati kankutegeeze okuleeta omusajja nga Kanye West mu Uganda ajjalaga ensi nti Uganda yatebenkevu jala kubuuza waleeta Kanye West mwamuspendingako $1 million okumuleeta mu Uganda naye Kanye West yaleka wadde etterekero mu bateeka obunzaali oba factory yonna ekola ekikwaso mu Uganda oba okendeza ku bbeeyi y'emmere mu Uganda nenga muspendingako $1 million okuswaza nti bana bakufera bulungi nnyo Kanye West we yaddayo mu America alina ekintu kyonna kya posting ekikwatagana ne Uganda kamano okuterera Kanye West alina ekintu kyonna kyakola kya posting ku mutimbagano gwe gyonna kebere Facebook kebere Twitter kebere Instagram kebere Snapchat kiyalaga nti avudde Uganda kino kikyabasazazeyo kitegeeza nti bakubba bubbi bana bafera bali mu State House bwaleetawo Kanye West mwamuteka $1 million emu naye ku platforms zonna tia posting yo kigambo wadde neki kikwatagana ne Uganda era ndoza wava n'ebisira ne bawukana ne mukazi okubanga yalaba ngo mukazi tajja kwatagana bafere bali mu Uganda mukazi n'ayawukana naye ngenze kwa Akoni omusajja mu Senegal Akoni ng'omu Senegal yafuuka international conman to the extent yalimba n'ensi nti agenda kukola Akoni City mu Senegal n'afera abasajja bali ku international level nti agenda kukola Akoni City nakati takola ngayo wadde akazimbe ak'empagi 2
mu ggwanga lya Senegal najje Kampala the same amuteka milioni emu ya dola aje mu Uganda kama frejinge nakati talina kintu kyonna kye yakoze mu Akoni City okuzimba oyo mwala ogutwala Kazambi mu Akoni City bwabanga yamulimo okuzimba Senegal ajja agizimbe Uganda mukoze sobongo bwamengo budde bukyali bino tebikutaasa tugenze ku Howard gwalese Howard ono muzanyi wa filimu mu America naye ena Uganda zaabu nga gwasigwa amusima kati ngeri gyoleta omusajja filimu star nga ne mu America tebamwogera ku bantu abalina sente n'omuleeta naga nti agenda kuinvestinga mu Uganda agenda kuinvestinga mu ki agenda kuinvestinga mu ki bino byaga musima agenda kuinvestinga tena kyagenda kuinvestinga kuba mu mutadde almost mitwala 5 ya dola ajaberewo just tasobola kuinvestinga mu Uganda eri ku international level whereby bateka mu gogo ekintu kyonna ne kijje ne kivayo bulungi nnyo already ekintu kyonna kiri mwaka mu Uganda kiriko dictator kiriko murder kill and kidnap teri muntu ategera sobola kujja kuinvestinga mu Uganda nowhere olwa spendinze ko sente tugenze ku DJ Mimo yazanya Blood Diamond era ne musajja wa West Africa nenga ali mu America mwamule mu spending almost emitwalo 8 ya dola development kijereka mu Uganda bacha kufera ate bacha nabana baji bachejja kujja bajja kufera nenge ekikutawanya kawo mentality to the extent wabakalu ensine yakutegeera tokyasula kulinyadde mu America wadde mu Europe kubanga bakimanyi wabakalu kati mwenna abantu abali abakyafuga ekibozibozi this is a legit government it's not that's why they are spending more money okuba nti balimazinga government yabwe nga tebana kibagenda kuzza nono yazi owad tana kyagenda kwongera ko wadde n'ekimu kubanga alinda unaku lwanava wana agende adde waabwe gyazaalibwa soko mbulire storm omanyi otudde kuno kuoli olina n'ekikopo kyo ekyamata njala kubuuza basitaba maika abava mu America wabasambi wa mpira wabaki abali ba investinze mu Africa ne bateekayo ng'ojjeko bano ba Samuel Eto'o ntupoziyo kayeka ndoza ne George Weah abasigadde bonna nga babawadde obutuuzi bw'ensozi tebavaayo kuba bakima kye bayita Africa corruption is too much kati Museveni genda ku Google kwata essimu yo kennyini otayipingemu ekintu kye bayita Uganda olwa ebintu bigenda okuvaayo wabba akalulu kye kisooka 2 oli dictator 3 kidnap 4 assassination 5 economic crisis 6 you are not the legitimate president 7 you were under refugee bye bivaayo kati byavaayo gwato bane nensi yenyini Uganda tekumanyi wano washoka kwita amanya n'ogakyusa ne tukalakata mpaka rasiki wakyusa maze ne wita itwabasibwa no kyusa education background yeterabika obuvuno bubuda bote teri yakumanya wekenyini tewemanyi in fact najiri tayizo kubanga takumanyi nga nekyali n'ekyumbuli takimanyi kati omuntu gwe tudingane bajja kufera nawe yabagenda giferaze nkubulira kati sigwa ali kupaniki otambula makubo tokyasobola kutuuka gyolaka wenna okankala olinga balugwayi ayuga akwata ku mutuba kubanga oli mu kutya ekisooka bw'oba tokyayina bannansi tolina kyosobola kukola ne bw'onoowamba abaana bannayuganda nobamalawo Amini yakikola Obote yakikola Lutwa yakikola naye bamaliriza bavuddewo Uganda ng'ensi tesobola kuggwaawo gw'ogenda okugonda famire yo ate mudduke nga nabigisi mufumbize so nno kati mbabuulira gweddeyo weefumbe nti gwe mukulembeze w'eggwanga naye ensi yonna emanyi ani mukulembeze w'eggwanga ekyo nkikubuulira wano wavaayo kenyini wekuba ggola ate kati gino emyaka gy'olimu gino ekinana mu mwenda n'oyogera amazima wavaayo naga nti mana penalty namusinkana ntunga tamayo ebintu byamwanyi kati kitegeeze gwe kenyini gwe mana penalty kuba weemanye kati mana penalty nemwanyi wayogala zitwala njala kubuuza ebintu bino byonna by'okuŋŋanya kikyogenda ogenda nakyo ku lunaku lwe bagenda okuzza e Rwanda kikyogenda ogenda nakyo mana penalty ng'odde Rwanda if I may ask ogenda kuddayo naki tolina kuba nawe kenyini teweemanyi you don't know yourself era asaasira mwena abantu abadde you don't know him even himself he doesn't know himself kati ng'atogamba atomayo Museveni nobody knows Museveni kuba naye teyeemanyi ye kenyini teyeemanyi ngenze maaso awo nvuddewo kati nkubudde bano bonna bagenda okulera abazanyi ba firibi kibe bajja kuleeta n'amazike gennyini nago nawo gawa ssente naye ng'ate kigalesiza tokimanye alright kati ngenze ku information endala Yoseri tibahaburo tabasula kutano wakarekeze siyaleta ne mutabani wo Odrek Rwabogo the night dance omuseza atunde biwowolo nabagamba temanyi manyi ga social media mujja gategeera mana penalty they will know that social media esobola okujjako omuntu buuza kyali wosirira ko bakyasobola okukwata essimu yo
buuza Raja Pasco bakyasobola okukwata essimu yo ate lindako tujja kuba tuliawo nga seerere bali yazirega tuwa Raja Pasco abanja seereze zibaleeta entebe nga tukyamayiwe ziri kubanga toli mubbi tutudde kati wategedde yavudde mu buyinza oyala kudduka ne seereze nga bwadduka ne seereze mugenzi Gaddafi Raja Pasco takyasobola kukwata essimu essimu Raja Pasco yagenda okukolagala alo this is Mana Penet Museveni you still have my money which I sent there please I need this money because I'm a bad off here where I am right now KADIMA Penet anakoko aniyo akubisimu ombuze ensimbi mpozi gwa ngachiwedde kubanga jazagala ngabo watwala ezagada nezono lobra ja Pasika boto bwazikole neta mayi nawe sawa yonna genda kuonyira kati ngeze maso Museveni ne mutabani wa Odrek Rwabogo mulino obuzibu atenga nabagamba that it's true brains a monkey era cow mentality batawanya Muze mutta abantu mu Uganda nga muina black market of body organs wow on international level nga muzikole underground wetwogera Odrek Rwabogo kansulate ku video eno kwoli Rwabogo kwoli ne kitabu Mana Penet ko bali ku njala mugudde bulungi nnyo Bana Uganda mwenna njala bategeeza Museveni Mana Penet ne mutabani we Odrek Rwabogo mu business yawe eno ebadde etunda ebiwowoolo ebibumba emitima n'ensigo muna business yazzemu mukosi nga wetwogerera abapakistani n'abayindi abadde mu business eno munnange babinyise mu nsuwa badduse tebakyasobola business kubanga babataddeko buli wamu envumbo etabakkiriza kutunda bibumba biwowoolo nsigo na waji balina bitunda kuba banoonya bangi wetwogerera omukulu ono omusezi Odrek Rwabogo si mutono mulwadde yena musiufu alingange ekyango kibanyise mu ttaka ennaku zino byasiba bikutuka mu business nti ebibumba n'ebiwowoolo bibireesa obuzibu n'ensi bizibe ku byampi nga n'abadde babitunda munnange balemeredde ngera wetwogerera abaami bano wetwogerera ebiwowoolo bibasembeyo okubanga bayinvestinga babiye mu bitundu by'Ennamanve ebira babiye mu bitundu by'Eruwero Rensonga nebira babiye mu bitundu by'Ejjinja Rensonga ati byabalemedde nga tabenda yogera bitunda kadwa so omuntu n'omujjamu ensigo n'ekulemedde okutunda ate fine n'ogisuula entegera mwenda bange bera ya mungu banyo awo njagenda osigenda kulwawo so no banabami Museveni ne mutabani we munange batuusa ku business ya body organ era yabalemeredde Rwabogo n'asalawo okulagirira abantu babadde bakoza business eno ba destroying body organ zino olw'ensonga nti business yawedde era yalagidde abasirikale be okusuula ebibumba n'ensigo mu bitundu by'Eruzira n'Ekiteezi n'ebitundu by'Emmenyawo olw'ensonga nti babadde baddenengana mu business balemeddwa okuba nti batwala ebintu byabadde bavisiting abantu kati ya business yagudde bwetyo tugenze maaso manze n'asalawo ngenda baabya tugenze maaso Museveni manyi kuno kwoli era okumanya nti ekuba omunaku tekya Museveni byasiba bikutuka nga n'amayembe agamu gatandise omuddukako wetwogerera munnange navayo ne ba business yaabwe ne mutowe sali musale gye bakola yo printing ensimbi wetwogerera Odrek Rwabogo ne Museveni bayina enteekateeka empya egenda okukuba ssente era ngero kati Odrek Rwabogo yagitaddemu omutwe era nga bamaze okukola enteekateeka mission ey'okuprintinga ssente empya naye nga ssente zino era ziri ku side ziri ez'ebicupuli nga bagenda zikolera Namunkekeera ku lunaku olwokuna yo serete babulwa ne mutabani we Odrek Rwabogo bayingiza chemicals ezikuba ensimbi nga zino zatukira ku kisaawe Entebbe nga zajjira ku Kata Airways zatuka ku ssaawa 8 ez'emisana ne ziyingizibwa mu ggwanga ne zolekera mu store zaabwe eziri mu saidi z'ebuziga nga zirindiridde okutwalibwa ezitulinde okutwalibwa Namunkekeera okuba tezigenda mu factories ezibadde zikola ensimbi nga kati bagenda okukola olwokuba nakube emitwalo 4 nekube emitwalo 5 gy'ebizike kati bagenda kufulumya siringisi omutwalo gumu noti bagenda okufulumya era nga balindidde consignment ey'empapula ezigenda okubwako ensimbi zino olw'ensonga ne mu Uganda tetulina factory esobola kuba mpapula nazo empapula tozijja bweru ngera wetwogerera essaawa zino buli muntu yenna bwegendereze nnyo not ey'emitwalo 2 enfu gyeri ey'emitwalo 5 ey'ezzike gyeri kati bagenda kufulumya ya mutwalo mbagambye ku lwokuna ku ssaawa zaali 8 chemicals ezajjira mu Kata Airways zatuka ku kisaawe Entebbe era ne zitukulwako ne zitwalibwa mu store zaabwe ebuziga ezirinidde okutwalibwa Namunkekeera nga balinde empapula zigenda okufulumya ssente zino nga lina bugisi mufungize so no mwegendereze nnyo mubagala ku boosting economy naye nga economy gye baboostinga IMF ne World Bank essente zino tebazimanyi kubanga seriyo namba zijja kuba zifaanagana olw'ensonga tebalina katiba gasobola kukola ssente ziri ku oligino okujjako bakolera ebicupuli bagenda kukola noti ya mutwalo nkiddamu bagenda kukola noti ya mutwalo ebiri nagikuba n'enkuba n'etaano kati noti egenda ofuluma
egenda kubanga efuluma either mu wiiki ejja ng'empapula zimaze tuuka nkiddamu kankadde mu luzungu mukategere bulungi Yoseriti Habulwa Rutabayisirwa the so-called Museveni and his son-in-law Odrek Rwabogo. They have finalized a mission of printing currencies of 10,000 notes in Uganda through their mission of boosting the economy, which economy has failed. As we speak right now, the Bank of Uganda has no the governor. That's why Museveni and his family, they're trying to print their own currencies. As we speak right now, or previously, they had a mission of printing 50K notes and 2,000K notes. And I came out here and exposed that mission. And as we speak right now, all those notes are out of stock. But right now, they have finalized the mission of printing again 10,000 notes. And all chemicals, they were received on Thursday through Qatar Airways at 2 p.m. Ugandan time. And all those chemicals were stored at Buziga. And they're waiting for the original papers to be accompanied with to take them to Namunkera where they're having their printing machine. So public, get to know that. If you see or if you get to witness any new note of 10,000 Ugandan shillings, get to know, oh, these are fake money because the economy is crashing. They have no money. That's why we don't have the governor as we speak right now, because they are fidgeting with the economy. Here's a mass. Wano njagala mutagingire omukulu gwe bayita Hamu Kigundu. Kansubira nti oli bulungi kabulaza. Hamu kamali n'okunywa amazzi. Nkulabule nkuleke bakutte. Naye nze nja kuba siina buzibu. Kankutegeeza. Miss Kigundu eyita Hamu entrepreneur. Muganda wange bakujjako ekitu ne bakuwa kijiiko ogenda kutika lo ya mukyanga oba sina kindi bakuwa ejirita ogenda otema omuvule. Wiiki nga bbiri mabega abatamanya ngamba bakulumba mu makaago goyita nti makaago ne basasira ebyasi walimu naye abajasa baliwo ne bakutaasa ne badduka ne baddayo. Nakugamba nti group eno yali evudde mu State House nga ya mutabani wa Museveni gwe bayita Akarugire nga muyina obutakwatagana mu bintu by'ensimbi. Ngabe nakugamba nti ejjanzi teribuuka na nzige nkiddamu olwaliro Hamu. Oyina obudde butono nnyo ku nsi kuno. Nkiddamu Hamu oyina obudde butono nnyo ku nsi kuno. Ngabe nakugamba nti bano abanyolana bo batula ne bateesa nga bamaze okukozesa ggwe Munnayuganda naddala Omuganda. Kati Hamu Kigundu wuliriza nnyo. Nze bw'onoba ofunye bizibu sigenda kubeera njala kutegeeza ekisookera ddala. Mu meeting eya today ey'abaluganda bakona b'emikwano nga bali mu State House Entebbe. Bakkirizganyiza lunywe nti Hamu bakuwa ensimbi obakolera business naye ate bw'ava mu kukwata ensimbi n'okwatagana ne group endala n'obafera. Kati group gye wafera eyali ekulumbye okujja mu budde batudde bonga abanyarwanda batuuse ne bakkiriziganya bajje obwenkayana yaabwe bakole ekintu kye kimu okujjawo gwe abatawanya nga Hamu. Era okusolovinga obuzibu buno bwonna Hamu oyina kufa. Era ng'enfaayo sijja jjogera wanne nga nkimanyi essaawa yonna Hamu oyinza okuba ng'ogibwawo olw'ensonga nti bano bakituuse ku nkiriziganya batuuse ku nzikiriziganya Hamu oveewo era essaawa yonna bayinza okukugjawo. Either ebintu biri bisatu naye nga kye bakkiriziganyizaako okugjawo na accident basobola okukyusamu ne bakuwa akatwa basobola okukugjawo ne bakubisa amasasi oba okukola ekintu kyonna kye basobola okukola naye nga ky'oba otegera Hamu your days are numbered. Bana abantu obadde obakolera era ng'okusinga obadde okolera mu Hoozi Kanyerugaba naye wafunamu engeri gy'okolamu n'omusajja gwe bayita Karugire era ng'akubanja ensimbi empya n'enkadde eziri mu bukadde bwa $. Bwakkiriziganya okukola nabo era bakuzuddemu ebituli nti obadde obabba ensimbi nnyingi ate ng'ofuse ddabo ddira ng'obazannya engeri gy'otambuzamu bizinensi zaabwe. Nga wetongerera essaawa zino nga bwe wakola olukwe lunene nnyo mu kukwatibwako Honorable Segirinyo omutwala mu kkomera nawe kyebagenda okukola ekintu kino. Nga wetwogerera essaawa zino Hamu binti gyeyatudde Museveni ne banne n'abaana n'abazzukulu bakkiriziganyiza ntula okuba nti omwami ono amaze otukolera ate nga yatukyanze aveewo tweddiza ebintu byaffe tusobole okuba nti tukola buli kimu kye twagala okukola. Kati buli abumanyi Hamu Kigundu amugambe ejjanzi teribuuka na nzige oli musajja Muganda. Omuganda weerabidde nti bakukozesa n'essaawa ne bagenda kukuttira. Olaba tabannaabwe boogera olulimi lwe lumu naye ate ggwe wetugambira nti akajja obunaku keemanya
newankubadde musula mayumba agabasajja abo n'ekiseera kigenda tutuuka nga baagala kujjawo gwe ngera bwe kigenda otutuuka hamu sigenda kuddamu kwogera ku linnya ly'omulundi gwonna omulala okujjako olunaku Katonda lwaligamba nti basazeewo okujjawo ndidda nenjogera ku linnya lyo n'olwali lwenkomye okwogera ku linnya ly'okusemba okutegeeza nti enteekateeka yawedde era bakkiriziganyizza bulungi nnyo pati ezi zonna gwe oveewo bo basigaze ebintu byabwe nakuno kujjukiza wasanya Kalo Charles Peter Mayiga gamulengejja ogezaako nnyo okutyobola n'okusaanyawo Buganda ngera bwekipulaninga nejjukira naawe Jazz Libuuka Nanzige omusajja mukulu Sir Apollo Kaggwa bwe yakola okuggyawo n'okusaanyawo Obwakabaka obwaliwoko jjukira alina abaana n'abazzukulu naye nga twogerera abaana be n'abazzukulu buli omu gaakomba oba gaakaba gaakomba njagala before nga tonnakola nteekateeka zisaanyawo Ssaabasajja Kabaka na Buganda osooke weebuuze nti eyaliko Katikkiro wa Buganda Apollo Kaggwa abaana be bali ludda wa ebyobugagga byaleka ku nsi nga bifogana nga ttoggo biri ludda wa obuuze abazzukulu be njagala kuwaako abamu ku bo onoonye enfaana gye bafaanamu n'ebintu bali mu kukola essaawa zino kwe kuli Waswa kwe kuli omu gwe bayita Waswa Kalibbala munoonyereze wali essaawa zino oyo mutabani w'omukulu Waswa Kalibbala naye alomba mulombi essaawa zino kuliko muzzukulu wa Apollo Kaggwa gwe bayita Apollo kuliko muzzukulu gwe bayita Apollo Kaggwa Kijjala ono ye muzzukulu we omukulu essaawa zino baga nti yagwa eddalo towakana olw'ensonga nti ebibi bibalondoola naawe kennyini kino ekyatuuka kwono Waswa Kalibbala ne Apollo Kaggwa Kijjala naawe kigenda kutuukako olw'ensonga nti ebikola by'olimu okukola essaawa zino jjajja bwe yabikola ku Buganda bijja kulondoola omusaayi gwo mpaka nga bikutuusiza w'olina okutuuka awo nvuddewo kati eno message njagala egende mwenna eri abazadde mwenna abazadde abali mu Uganda jala bategeeza nti nga bwe mbaga nti ensobo ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa yo seriti habula otabasere mutano wakalikizi mu nteekateeka y'okkendeeza omuwendo gw'abantu mu Uganda ng'ayita mu kugema bw'atyo twajja ne tukuba emboozi y'okugema abaana mu masomero era ne bakisala nti abazadde bagenda kweteekateeka okukkiriza abaana baabwe okugemebwa nabagamba nti ekyokutambula nga bagaba makerenda ku kyalo bakyakikola bulungi nnyo naye gwakkiriza amakerenda gano omwana wafuna ekizibu tobaako gw'okubira ndulu kubanga eyabadde engalabi yakkiriza okukola by'okola nga wetwogerera essaawa zino waliwo amasomero gonna gayita abazadde okujjuza foomu nga basaba namba zammwe kubanga mujjuza foomu zino okusinziira ku ddooni yange yantegeezezza nti ekyo tuyita direct consent oba okukkiriza okw'omunkukutu nti okkiriza nti omwana bamugeme foomu ojja giwandikako ng'oba ojja gisayiningako ng'eriko bintu birala naye nga indirectly kye tuyita direct consent nga wakkiriza omwana wo agemebwe kati mwenna abazadde basindikira foomu ezo ku masomero ag'enjawulo bagamba jjangu ku ssomero olina foomu ez'okuzijjuza leeta obufaananyi oleete n'endagamuntu yo sime bajjuza oba bajjuza kaadi z'abaana maama tebajjuza kaadi z'abaana ekyo tukiyita direct consent bajja kukwata details zonna ziri ze wasayininzeeko bazitransferring bazisse ku consent ekkiriza nti wakkiriza omwana wagemebwe bamukuba empiso ekinamuviiramu bw'ojja okitegeera nga tonnawandiika kujjuza foomu zino ze bakuyitira ku ssomero sooka obuuza abantu abagemebwa bali ludda wa sooka obuuza abantu abagemebwa bayitibwa bayisibwa batya kati essaawa zino era sooka obuuze Uganda erina etterekero mwesobola okutereka empiso zonna ze baaziwa ng'ate tujjukira nti empiso zonna ze baatuwa zonna zaali nfu kubanga zirasooka okukolezebwako mu nsi yonna abantu bazigoba ze ziri e Uganda olaba tetulina tterekero bateeka mirambo giwera 10 ne gibeerawo nga ginnyogoga ate lino eddagala etaaga obunnyogovu balitereka ludda wa okujja kukuba eddagala effu mufe mu budde nga bukyali mujjukire bakuba eddagala lino ofuna obukukufa mu musaayi kye tuyita blood clot ofuna sukaali ofuna pulesa oba ofuna okusirika busirisi n'osirika n'ofa kikutuko kino kigenda kwenywera abaana abato bagenda okutandika okudevelopinga ebirwadde mutategeera nga mulowooza nti mutegeera bulungi nnyo naye nga ate mwekubya yaka kati nkubiriza omuzadde era nga tonnajjuza foomu era gye bakuyitidde kujjuza ku ssomero weegendereze nnyo olw'ensonga ojja kujjuza olupapula nga gula terulina kizibu naye ng'ebagiyita indirect consent ng'osazeewo naye nga tomanyi nti osazeewo omwana bamugeme naye ng'ekinaava mu kumugema nze sijja kubeerayo naye nga kekawulyo ke babakoze babayita ku masomero okujjuza foomu naye nga foomu ze mujjuza ekirufu kiri nti mujjuza bintu bye mutamanye buno bubaka obusembayo mu vidiyo ya leero era nga message njagala egende mwenna eri abasajja n'abakazi
Abaganda era nga nkubira omulango gutakungula eri Buganda Caucus kano ke kakiiko akamba parliament abasajja n'abakazi abava mu kitundu kya Buganda kana kakiiko kateesa ku nsonga za Buganda bukyanga omutanda afuna obuzibu n'okulwala okuwebwa obutwa teri musajja Muganda nga member parliament okujjako omusajja Lutamaguzi Semakula yekka eyavaayo n'ayogera ku bulwadde bwa Ssaabasajja abasigadde bonna bagawumbidde nkiddamu Buganda Caucus bukyanga Ssaabasajja awewa butwa okuva mu 2019 okutuuka olwaleero Lutamaguzi Semakula yekka ye musajja yakivuddeyo okwogera ku nsonga ezikwatagana okubula bwa Ssaabasajja Kabaka abasigadde bonna bagawumbidde kubanga ennamba esinga obungi efuna akasimu ekuva ewa Ssaalongo Mulengejja newa Yoseti Bahabulwa obutogera ku nsonga za Kabaka Muganda nga Lutamaguzi Semakula nkugoberedde ebbanga eddene ng'okyali ku Mambo Bado naye era bw'ayogeranga ebigambo byo ku Mambo Bado nakati bw'okyabyogera ne Muganda w'omugenzi Ffeffe Kasserugo muliko likodi abasajja babiri mwenna abava ku Mambo Bado okuli omugenzi Ffeffe Kasserugo ne Lutamaguzi Semakula ebigambo bye mwayogeranga mukyali ku Mambo Bado bye mukyayogera olwaleero kuno kubajjukiza katono okumanya Yoseri musajja muzibu nnyo n'akabinja kakali Mmengo mujjukira bulungi nnyo nti CBS FM ng'etandika yayida abasajja n'abakazi emwaŋŋuli muno mwe mwali omusajja gwe bayitanga Mukiibi Sserunjogi abamujjukira obulungi Mukiibi Sserunjogi ye musajja yagaana okulya ssente za Museveni n'asigala ng'asomesa kye tuyita dictatorship n'asigala ng'asomesa ekigambo kye bayita occupation ku nsonga z'okuwamba n'okutta ba indigenous people mu nsi ezisinga obungi n'abatwalako ettaka n'okuwamba ebintu byabwe Mukiibi Sserunjogi yayogereranga ddala ebigambo nga tabirumamu olwo nga bakyakola n'omukyala gwe bayita Betty Nambooze naye bwe yafuuka MP Mukiibi Sserunjogi yasigala ayogera ebigambo bino baamwekubako ebiseera bisinga musajja wa Kabaka n'agaana era ne baggala liri yasigala ng'akyali voko n'agezaako n'okwesimba oli bamubbaaka olw'emirundi egisinga Mukiibi Sserunjogi ono kitegeezebwa nti musajja wa Kabaka ono okufa ne bagamba yafa kansa Mukiibi Sserunjogi yawe bakatwa era ng'abaakamuseetinga y'omu ku bakozi abali mu CBS omwo abakozi ba ISO Mukiibi Sserunjogi teyafa kansa nga bagamba Mukiibi Sserunjogi yali so critical nga bwendi wane essaawa zino nga Lutamaguzi bwali musajja tewamu obutwa Mukiibi Sserunjogi n'afa mukyamujjukira bulungi Mukiibi Sserunjogi Mukiibi Sserunjogi mukyamujjukira bulungi nnyo mwenna yakolanga ne Nambooze baamuwa obutwa n'afa ne bagamba yafa kansa naye nga Mukiibi Sserunjogi yawe bakatola okuba nti yagaana okuva mu Bwakabaka bwe yasomesanga kye bayita occupation n'asomesa kye bayita abantu yakolanga program ng'alifalinga ku nsi zonna ezifiirwa obutuuze bwazo ezifiirwa ettaka lyazo abantu abattibwa n'okuwambibwa ensi ng'era agamba Museveni amugamba direct yekikolwa kyo kyolina okukola mu Buganda kyekyo y'ensonga lwaki Mukiibi Sserunjogi baamugjawo kati mu Buganda Caucus ba MP bonna tekuli wadde n'ensi y'omuntu n'omu yali avudde okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka baasika tugenze ku Buganda politicians mwenda bannabyabufuzi bali mu Buganda tekuli n'omu yali ayogedde ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kyokka bambala amakazi bagenda Emmengo nti wali wetulibwa waaligwa abo nabo we bali tugenze ku Baganda mwenna Abaganda mwenna abali mu Buganda naddala mu abayita baslebu abayimba ennyimba eziwaana omutanda essaawa zino nga temusobola kwogera kye mwawaananga mwakivaako gwe mwawaananga luli bwafaanana kati oba kyemulaba kirala nnyo tugambe nti nammwe Obuganda mwali mubanyira bwavaawo tugenze ku lukiiko lwa Buganda tugambe nti olukiiko lwa Buganda lwonna Mayiga yaluwamba to the extent kuli mu nsi asobola kuyimirira nayogira mu kiruka nga Mayiga direct nti ssebo twagala kumanya obulamu bwa Ssaabasajja buyimiridde butya nga luno mwasembayo kutuuza olukiiko luno Ssaabasajja Kabaka teyalabikako teri muntu musajja mbavubavu na mukazi asobola kuyimirira n'agamba nti twagala kumanya Ssaabasajja Kabaka ali luddawo mu lukiiko lwa Buganda nammwe mwalulyamu olukwe tugenze ku bakulu b'ebika mwenna bukyanga Ssaabasajja Kabaka afuna obuzibu mu 2019 okuweba obutwa siwulirangayo mukulu wa kika yenna yali avuddeyo kwesimba Butoogo nti yali avuddeyo okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nammwe mwamuvaamu
tugenze ku bakulu b'amagombola mwenna Mayiga yabatutte n'abatuuza n'abawa pikipiki musirike nzijukira nti bakulu b'amagombola mutambulirwako obubaka obungi obwa Ssaabasajja Kabaka naye namwe mwasirika kubanga mwambala amagandula ne mugenda munyumira ku mikolo omusajja n'abasomesa ebintu by'abasomesa nga tebikwatagana bwa Kabaka ne musirika tugenze ku bataka bu mwaddawa mwenna mugabumbidde nga Ssaabasajja Kabaka bamusaanyaawo tugenze kuba amasaza abamasaza basaza buli nsonga nammwe mwazikira ddala Ssaabasajja Kabaka mwamuvaamu abatongole bwa Kabaka b'oku byalo nammwe mwavaayo mwasirikira ddala okuva mu Ssaabasajja Kabaka njala kubaza omuyimbi omu eyayimba akaalo ka Buganda kadda muganda wange webala oluyimba lwazzemu okkuba webala nnyo webalire ddala butala mu Ssaabasajja Kabaka wamuyimbira okuva edda tolinga zino enkwezenge ezeekwese ezisirise muganda wange kibuuka wonna wooli bajjajjawo bakkingirize kubanga gwe muyimbi yekka eyavuddeyo noyogera ku nsonga za Ssaabasajja ng'oyita mu luyimba sisobola dduzanya kuno olw'ensonga nti program eno gyenkola ebeerako kye tuyita copyright oluyimba lusobola dduzanya kuno naye ye muyimbi yekka eyavuddeyo kuwa oluyimba nga lukwataka ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka bw'ali abasigadde bonna abayimba Simajjala nyimbira omutanda sima ebiki waliwo wandigwa bonna tekuli ayogera bonna basirise tugambe nti gwe mwawaana essaawa zino bwafaana bwali era Abaganda mwaddawa ennyanja yanokobaza omukyalo oyo eyavudde ne yesimba butoogo n'ayogera ensonga nga tazirumyemu webali nnyo webalire dda nammwe mwabadde nabo namwe bali mu diaspora njala mbaga ekigambo kimu omuntu yenna adiringa ne programu z'amayiga mukozi wa Museveni abeera mu nyampi nkiddamu sikirumamu omuntu yenna ali mu diaspora ng'odiringa ne mayiga oyagala Ssaabasajja Kabaka akisa omukono era mudiringa ne mayiga si ye muntu asaanidde okuyita mu Buganda kubanga state agent akulira Museveni ayagala kusaanya Obwakabaka bwa Buganda njala bategeeza nina ono video nyingi zenjagala kuzanya ku wano nga nfundikira saa ziri mmeka okay china edda kika 10 mu ya company gye bayita Njovu simanyi Njovu Properties company eyo in the disguise ya Mayiga Njovu ng'omuntu yali broker w'amataka Mayiga n'amukosa n'atandika ku company eyo era Njovu Properties company ya Mayiga etunda ettaka lya Buganda oddimalawo nono omukunguka mubalage wano omwami ono ng'ayogera ensonga ze saagala kwogera nsonga zino nga si muntu yazeeyogeredde wuuyo kababulira ensonga ze bulijjanti bagamba nti Katikkiro tayogerwako taddibwa mutala bwa Mukamwa naye nze njagala mubuuza akeediso zazimba entakera akeedi zazimba mu kibuga Kampala zo ye sente azijjawa kamulabeko leero Mukamwanzi California Rum Street Katikkiro Charles Peter Mayiga chengera ku mukaaga kali nawe eriko supermarket nene nga bakafa ku toto Katikkiro Charles Peter Mayiga echengera mu town aina jali muzimba jamaliriza okute kulwe mugongo Entebbe ngudo ne balame mayanja awakafa ku Entebbe road katini nnyo kali ne yawo iye Katikkiro yajja Katikkiro atetumanyi nga tutuyina kyetumanyi tikiche ne ku mulembe kukuwa Katikkiro akalina amerusa akedi amerusa tabanga naye yafuuka nga bano basebalamu badamu abakolera Museveni kalina amerusa buli lunaku azimba buli lunaku zisituka gambe California ku Rum Street nkwaddeko emu neyekyengera ku mukaaga nkikuwadde yagwadda supermarket kupaaka empya kakalina akali eri mwabamanyi ku makayiroodi kakalina akampi ako Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda yabafu yeye musaala kigwafuna Bwakabaka obwerufu awo we buli okuzimba akeedi oba kyava alemedde nnyo ku Bwakatikkiro n'aba ataseka nze njagadde buuza njagadde kumanya akeedi ndaba zisusse za Katikkiro ate nga tumanyi bulungi ababeera n'akeedi ennyingi wano e Kampala babaako be bakolera so njagadde nkimanye
njagala kuntangaza bannayuganda oba abaana b'omu Buganda tufune okutangazibwa. Simanyi nti obwakatikkiro mulimu gwenkaniddeawo okuvaamu zaakendi nnyingi bwe zityo. Kubeera katikkiro wa Buganda nze mmanyi bulijjo omulimu gwa bannakyewa naye ndaba gufuddemu akendi nnyingi nnyo. Omulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ze tutaalaba ku mulembe gwa Owekitiibwa Mulwanyamuli Ssemwogerere, ze tutaalaba ku mulembe gw'Owekitiibwa John Baptist wa Lusimbi. Nabo babadde bakatikkiro naye bo nga tebazimbye mayumba nga wowulira California, nga wowulire Kambongere era yuno wano. Singa concerned Uganda leero mbadde nina okufaayo njogere ku nsonga eno. Owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nkusaamu nnyo ekitiibwa naye nange nina ekibuuzo. Kibuuze bantu bawulire. Leero mbadde nina okufaayo njogere ku nsonga eno. Owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nkusaamu nnyo ekitiibwa naye nange nina ekibuuzo. Nga omwana wa Buganda, ng'omwana azaaliddwa mu Buganda, ng'omwana awaagalira mu Buganda, ng'omwana eyazimba mu Buganda. Kubanga ebbanga ddene tuzze tulaba bakatikkiro. Nze natandika otegeera bakatikkiro Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere ye katikkiro wa Buganda. Nembeerawo mulembe gwa John Baptist Katikkiro wa Lusimbi. Era twayita mayengo mangi yakulembera Obuganda mu kusomozebwa okw'amaanyi naye waliwo ebintu bye tutamuwulirako. Naye Katikkiro ono Charles Peter Mayiga ffe twamwagala nnyo. Nze namwagala, nze kaŋŋambe nze namwagala. Naye buli lwodda n'owulira nti ekizimbe gundi kike, ekizimbe gundi kike, ekizimbe gundi kike. Banne bakatikkiro abalala bo nga tebaabikola nga nabo baakulembera Obuganda. N'olaba nti Ssaabasajja Kabaka alwadde Amajje era ku mulembe gwe. Kyokka bannayuganda oba abaana b'omu Buganda bwe bavaayo okwogerako nti naye Ssaabasajja Kabaka embeera egyalimu nga yennyamiza, n'ovaayo n'ogamba nti ffe tetulina kwogera ku nsonga eyo. Then kati olwo twogere ku nsonga ki? Ng'oli ye mukama waffe Ssaabasajja Kabaka yatukulembera ffenna, ffe tuli baana ye ye kitaffe nga bw'okyogera bulijjo. Naye twebuuza abaffe Buganda omulimu gw'okola gwa bwannakyewa. Ebizimbe California ku Lumu Street kikyo tokimanyi, obifuna otya? Buganda erina ssente zesasula nga ne bajeti yaayo tukiraba kyegyekula okutuuka ku buwumbi 1,000. Buganda erina omusala gwesasula okukutuusa ku sseeryo. Ebizimbe mu Kampala wakati. California ku Lumu Street kizimbe kya Katikkiro Charles Peter Mayiga. Ogenda ekyingira ku 6 nga wakabuka toto eyo kalina eriwo empanvu ennyo eriko supermarket ya Katikkiro Charles Peter Mayiga. Ogenda ekyingira mu tawuni ayinawo kalina gyali muzimba gyamaliriza. Okiwulira okomawo wanene mu New Park yakola supermarket gaggadde ennyo wano ku kizimbe bekwasambu ya Filimani. Okiwulira ogenda ku Ntebe Road ayinayo kalina gaggadde gyali muzi. Alright. Awo sigenda kulwawo omukulu ensonga zazoogedde ndabula mujja zoogera naye ensonga enkulu eri nti tusabe Ssaabasajja Kabaka watali wajjanjabibwe tuliwe kwekwasa. Eyo ensonga gye muli kukola Mayiga ne bayaye banne Mmengo mufuusinge Ssaabasajja Kabaka aveeyo akyuse statement bwayogere nti ekimuluma bulwadde bwa bulijjo si butwa. Ekyo nayo tukirondoola tukimanyi bulungi nnyo. Ekyokuwa mu masiro nana kibage bagawambye n'amasiro amalala gali bitundu byonna nago gawambiddwa already buli kimu baagala kitwala ensonga lwaki bateekateeka abantu. Naye that's not the problem, that's not the issue. The issue is twagala Ssaabasajja Kabaka atwali wajjanyo kye tusaba tetwagala bingi nnyo kubanga okalya eddaka ddadda envunyo ogirira mu katiko n'ekulinda mu kofini. Ensonga z'amataka iyo amasooka tegagenda kutambula. Mwe bali kuzimba ku mataka ga Buganda gajja kudda obaddi gajja kudda. Mayiga ebintu by'otutene by'oguzze mu ssente za Buganda ojja busy ekyo tukimanyi bulungi nnyo tetugenda kutegana naawe. Njala bategeeza nti olunaku lwa nkya egenda kubeera Ssaabasajja ayinza okubonekako eri Buganda naye kyenjala mwetegereze nnyo embeera nga bweneebeera bw'anaaba akkiriziddwa okwogera ekyo nakyo kikulu.
mutunulire embeera gyagenda okubeeramu buli bwafaanana. Bano abasajja bakoze akakodi bulijjo amatikira gabeerako abantu bangi nnyo ne bagasala to the extent alina kali gwe bagenda okukkiriza. Kino kiva ku ki? Kyavudde ku nsonga eri ya Kabaka birthday run y'oku Sunday eri yayita abantu bajja abangi ne bakwata kamera ne balikodinga Ssaabasajja Kabaka ne kiswaza Mayiga ne Museveni. Katonda asalawo nenda katukabinga ennamba y'abantu tuyiteeko abantu baffe abakulu abatajja kusobola kukwata kamera ku recordinga Ssaabasajja Kabaka. Ate era still TV egenda okubeera BBS telefone yaabwe era information tebajja gibawa ne mujala mwetegereze nnyo ku rencha mwetegereze nga kigenda okubeera omukolo banza botamukiriza kwogera banza mutumukiza okujjako mask n'ekyo nakyo kiri twagala mwetegereze era nga mukipinga ono okusaba Ssaabasajja Kabaka atwali wajjanjabwe emitala w'amayanja. Ekyo kuna nakula Sunday sijja kujjambi mulange bubuli bulange mengo njana mbategereza ngo budde bukyali njagadde onakula enchando weeyo mwetegereze bulungi embeera nga bweri nja kujja onakula luno okwongera ku nsonga ezo naye njagala mwetegereze nnyo onakula encha sigenda kubeera ku internet konna munsonyiwe ebimuli bulange mengo sigenda bikola encha ngenda duwaayo okwetegereza ensonga zonna nga bwe ziri n'okwongera okunganya information ku lunaku lw'enkya olw'Essande. So saagala muniri olunaku lw'enkya sijja kubeerayo no enkya sijja kubeera muli bulange mengo just mumaking sure mwetegereza buli kimu ekinaba ku mukolo ogwo ekinaabaawo ku lwa Katonda n'ensi yange njala Mukama bankumirata mpeera tusikana olunaku lwonna olunaku olulungi mweraba. Era njala kumaliza nga ntegeeza bannayuganda mwenna abatali ku Facebook videos zino musobola ozisa ku mutimbagano gwangu wa YouTube teeka mweri Lumbuye Fred subscribe ejja kuba ofuna videos zino abamu tebukyafuna notification olw'ensonga nti Facebook bagitawaanya bahackers bangi. Buli Facebook page y'omuntu ba account omuntu nga commentinga ku kintu ekiri against Mayiga ekiri against Museveni Facebook yo bagiwaabira oba bagicyankalanya oluntu tusobola kufuna notification naye videos zino osobola ozisitala ku YouTube osobola ozisitala ku TikTok so osobola ogenda ku YouTube channel yange likamanya Lumbuye Fred teeka amannya Lumbuye Fred ojja kuba ogifuna you subscribe. Bwa Facebook tekyali accessible ku bannayuganda basinga obungi nti internet bagicyankalanya era mu Uganda kizibu nnyo ogifuna ekyo bala Uganda babeera nnyo ku YouTube kolabera ebintu bino olw'ensonga nti mu Uganda Facebook tenaba neche bagenda okukola ekirala era ebanalanga TikTok bakuba nnyo ne bajja gicyankalanya mu Uganda kyo volunteer kati bali baleseko muze basasudde abantu ku TikTok okugera ku nsonga za Kabaka mutemuzoogerako biki naye finally abaana bannayuganda bali ku TikTok njalo basalutinga mwenna bali ku nsonga za Kabaka mo bali ddala mufuna okutiisibwa mu inbox na bakubira tamogera ku nsonga za Kabaka muleme kwetirira nsi yammwe esaanawo. Oli omukyala gomba zanyidde video mukyala nga mmwe munnammwe omusajja benzanyidde video basajja nga bana bali batiisa tebabajja kumulaba musigale kumulaba nga mukola ebintu bya Buganda mukola ebintu bya Uganda nga mwogera ensonga ngo bazina okuteba muntu akutiisa okufa kumu n'okuzaalibwa kumu. Ku lwa Katonda n'ensi yange mweraba.